gy'ensimbi ku momo oba mobile money ojjayo akasente withdraw tax emisolo egyo gitugibwako ate n'enkola MTN erina kyeri mu kulwanirira ekyokulaba nga oba oli awo smartphones essimu ziseereza bwe ziba ziyingira kuno nga tezigibwako musolo kakati awuliriza ayinza okwebuuza bwana Kayinga yatandise kukola mu MTN bino abiyingiriramu tutandikira awo bwana Kayinga omanyi ensonga z'omuntu wa bulijjo Kayinga gy'abeera era nga nakyewa eno ensonga bwogera ku misolo okugyayo ensimbi zaffe n'okuzisindika ate era n'emisolo esimuseereza ensonga ekwata ku muntu wa bulijjo kale ojja kukitaba nti ensonga eno nkulu nnyo era okusinziira ku ffe ng'ebibiina by'obwannakyewa obweraliikirivu buli kwe kuba nti enkola z'emisolo eziriwo kati ziyinza okuba nga zityoboola abantu okwenyigiriramu ddala okubeera nga waliwo obwenkanya mu byensimbi n'enkozesa ya digito mu Uganda butali bugendere kati mu nsonga eyo ojja kwesanga nti empeera za ssente z'oku ssimu n'essimu za seereza tebikyali bikozesebwa bya kiyagalire si byakwejalabya byafuuka byetaagisa nnyo bannayuganda ku bulamu bw'abannayuganda okusobola okweyimirizaawo okusobola okutambuza ssente okusobola okutereka n'okwetaba mu byenfuna waliwo omukyalo omu gwe nabuuza nali nze ndi ku kainterview kange ne mugamba maama singa olwaleero gavumenti esalawo negamba nti okugyawo mobile money n'okugyawo banka ejjewoki n'aŋŋamba nti kati gwe bw'oba olaba banka engifuna ddi mobile money wuuno muyina ku ssimu yange andi mu kibatu bulungi nnyo era ojja era nga bw'okiwulidde ekintu ekyo nti enkola eno eriwo twogera ku musolo guno gulobera bangi okubeera nti baganyula mu nteekateeka eno oba kubanga ekituufu kiri nti mobile money banka gy'olina ewaka wonna wooli banka ogikola kitegeeza nti yajjanga banka esobola okuba nga buli muntu yeetaba mu byenfuna ebyawamu kyokka ate wabeerawo emiziziko mu misolo ega kugezaako okudengaba nti obuzibu bwaffe buli tuli nti bannayuganda tusasula omusolo okukozesa ate ssente zaffe omanye okubeera nga bakujjako omusolo tokozesa ssente zo omaze ozifuna ozijjayo kyokka ate olina okuziweera omusolo ekyo kyakusomozebwa kyokugeza kusinziira ku nyongereza kwaffe singa omuntu ajjayo ssente z'emitwalo 15 omugatte gw'omusolo ogumuggyibwako giba singi 4,325 ogw'omusolo ku ssente zo emitwalo 15 gy'ogenda okukola ki nga mu ssente zino mulimu singi 2,216 by'ebitundu 28 ku 100 zidda mu gavumenti siringi 1,216 ku siringi 4,325 ezo zo zigenda mu gavumenti naye osanga nga kuno kugatta omusolo gwa bitundu 0.5 gola gwe bagamba nti ogwe bagattako mugatte ng'ojjayo ku ssente eziggyibwayo n'omusolo kyokka tunotaba ne 15% oba tunukubira ku 10 ku ssente z'oba oweereza kati ogenda okwesanga nga kino kitegeeza nti abantu sekinnoomu nga tebannabakozesa ssente zaabwe omusolo gwe gwabaggiddwako dda ekiyinza okukosa abantu baffe naddala bamufuna mpola wano twogera ku omuntu wa bulijjo kuba gwe yeesobola ekyo kirala naye twogera ku muntu wa bulijjo era oyinza okuddamu n'oweebuuza n'ogamba nti ssente ezo ezisigadde zigenda wa oziseekulaze ziva ku musolo gw'omuntu kuba ssente ziba zize kikulu okutegeera nti ssente z'oku ssimu zikola mu nkola ez'enjawulo ezizimba abantu okweyimirizaawo okuva ku singi 3,119 eziba zisigaddewo ze nagambye singi 16 zigenda mu ba agenti oyo gwegambye owakati katiyosiki nzigiraayo oyo gwezo ssente alinako 16 bangi ku bo baddukanya bizinesi ntontono ogambye naye mulimu kyokka essente ezisigadde singi 509 ziyambako mu ntambuza y'emirimu n'okutuusa obuweereza kino kiraga nti ssente z'oku ssimu si mpeereza yokka wabula nkola esobozesa abantu okuyingiza ssente mulimo n'okutolera eggwanga mulimo n'okutambulira ebyenfuna by'eggwanga naye abamu balowooza nga bw'okirabye wano nti abamu balowooza nti omusolo gwetaagisa gavumenti esobole okuba nga efuna ssente
era oyinza okwebuuza nti twogera ku musolo naye gavumenti yetaga muki musolo kibanga kubeera nga kuleetawo kukuubagana naye ffe ng'ebyina byobwannakyewa tukimanyi bulungi nti obukulu bw'okusolooza omusolo mu kuwagira enkulaakulana y'eggwanga wabula omusolo gulina okuba nga gwa bwenkanya era nga tegulemesa abantu kufuna mpeereza za nsimbi ezisookerwako. Mu lutalo lwammwe teruli kulwanyisa musolo naye omusolo guweebwe nga n'aguggyibwako mu mativu era nga obwenkanya gwa bwenkanya kubanga wabulawo obwenkanya buli tugamba ti mu kiseera kino ssente ezisolozebwa ku musolo giba emirundi mingi ng'omuntu awadde omusolo kituyita okubeera nti omuntu awadde omusolo mu bintu ebyenjawulo yakuwa ekyokulabirako owa omusolo mu kuzifuna ssente kyokka era owa omusolo mu kuzisindika kubanga oba ozifuna ate oba ozisindika era olina z'owa nawo waliwo omusolo n'okuzijjayo waliwo omusolo n'omusolo ku ssente z'oba oweereza ati olaba nti ebitendera emirundi ena omusolo omuntu ono ali ku mobile money abeera anyigirizibwa nti buli kyakozesa essimu ye musolo ku ssente zimu zize ku ssimu ye kyokka okubanga asikozesa ebintu ebyenjawulo buli kyakola kibaako muki awo waba waliwo obwenkanya naye ng'ojjayo ku muntu wa bulijjo oyo gwe wayagala aleme kuteeka ssente mu bicupa oyagala abeere nga ssente zitambuliza ku ssimu zisobole okulaakulanya oba zibeere mu sisitimu ekulaakulanya ebyenfuna mu ggwanga. Badde ntunuulira wano Bwana Kayinga nga mu mwaka gwa 2023 Uganda yalina abakozi be bayita ba agent aba mobile money abagenda mu mitwalo 4 in fact yana mukaaga mitwalo 46 okwetooloola eggwanga ggwanga lyonna kitegeeza nti abantu abo bonna bali mu mirimu egitambuza ssente egyo mirimu era nga bw'ogamba nti waliyo abasomesa kino kimaze okulaga nti ba agenti omuwendo gw'aba agenti mu Uganda gusinga n'omuwendo gw'abakozi ba gavumenti bonna beewa emirimu mu ggwanga otegedde so kikulaga nti omulimu guno weeguli era gulimu ebiwayi bingi ebigufunako. Kakati mwami Sonko Judy era mbadde njagala okwongera okutunuuliza nti mu mbeera eno ey'okuba nti olaba nti waliwo emisolo egyo egy'enjawulo ffe ekibuuzo kyaffe kiri nti kulaba guno omusolo gwe tugamba nti 0.5 oguba gukuvaako ku ssimu oba ojjako ssente nti wakiri gukendeezebweko gufuuke nga 0.25 nti olwaleero oba obadde ojjako amakati g'ekitundu ku ssente z'oba ojjayo ogwe bagamba nti tugenda automatic ne baguggyako zigendeereko gye baba badde bajjayo 4,000 bajjeyo 1,500 wakiri beziba 4,000 ffe tugamba amakati gaazo ogwo omusolo gube nga guvaawo kuba kikirowooza kijja kuba kituyambako okubeera nga abantu kati tutunde ku nsonga y'omusolo gwa smartphone wakati wali twogera ku ssente zakujjayo kati tulina okusoomozebwa kutulaba nga ffe nti olwaleero twogera ku ssimu ziseereza lwaki ebintu ebyobwannakyewa biwagira okuggyako omusolo ku byuma ebiyingizibwa mu ggwanga okusinziira ku ndowooza y'ebibiina byobwannakyewa tuvaamu olw'okuba nti essimu zino nkulu nnyo mu byenfuna bya digito enkola y'endigito tulugiraba ne ku miwendo emisaamusaamu kisobozesa munnayuganda owa bulijjo ekisooka okufuna n'okusasula ku ssimu ekyokubiri okutumbula bizinesi entonotono ku internet ekyokusatu okufuna empeereza y'ebyensimbi ne gavumenti kyokka era essimu zino ezaaseereza ziriko okuyiga n'okufuna obukugu obupya ziraba zikozesebwa nnyo masomero mwana kola bwoti essimu zino bwe zisoloozebwako omusolo omunene kikugira bannansi okufuna obuweereza obwo waggulu bwenjogeddeko feeso kitugamba olwaleero omusolo ogujja ku ssimu ezo kubanga zisirobeera abantu okubanga tebazifuna wano gwandibadde kukola ki guvaawo era gwe oyinza okugamba nti ekyo kikosa kitya ku byenfuna mu bantu abalala oba mu mbeera gy'olowoozaamu tetulowooza nti kikendeeza ku nkulaakulana y'abantu bonna omusolo gwo nga weeguli ku ssimu ezo enseereza abantu batono bwe baba basobola okugula essimu ez'amaanyi okugeza
okweyunira enkola ey'endigito kusigala nga kutono kubanga balina ensimu ezisairiza baki batono. bizinensi entonotono zirwana okwettanira ebikozesebwa eby'endigito kubanga essimu ziba ntono ez'endigito zikola ki akasente kaba kangi kugigula kapito oli alina mutono kitegeeza tasobola mugula simu yaseereza kaweefubewo abantu okwenyigira mu byensimbi agootaana kuba tulowooza ekonomi kitu ky'ekonomi byenfuna abantu babeera okubyenyigiramu bonna abawera oba abasinga obungi kubanga obeera obwonaabanga oteereddeko batono ffe tugamba nti zigende tujja kuwano tulinawo ebibalo byaffe byetwatunuulidde nti enteekateeka eno ate abantu bangi singa beenyigiramu kyekibaawo kwali nkulaze singa abantu bangi balina simu seereza kyekibaawo okisookera ddala okwetaba mu byenfuna by'endigito kweyongera obuyiiya n'ebitongole tonotono bikula empeeza z'endigito zanguwa era zisoboka bulungi buli wamu singa simu zino zeeyongera obungi ennyingiza ya gavumenti yeeyongera nnyo okuva mu misolo ku nkosa ya data ku nkosa ya airtime wamu n'okweyongera kw'obusuubuzi ku internet data abawalayisi n'ebirala kuba bafunako omusolo kubanga omuntu ajja kubaga akangula ebintu ku internet alina kwetako data kati singa twebe omuntu kufuna simu nseereza nasigala ku mapeesa tugenda kufuna musolo ofuna ku airtime tolafuna musolo ofuna ku data ate era abantu bagenda kukola business olaba omuntu atenda kugeza ku online n'agamba njagala gula kitu bwekiti nekimutuukako bwana Kayinga ensonga eno manyi Uganda teri ku mwezi eri ku ttaka ekintu kino ne MTN kyeyagala okukola olala kirina wekyali kikoleddwako mukirabidde oba mwagala kireeta wano kitali webale nnyo ekituufu era bwe tubeera mu nsi muno nga tugaa nti Uganda yaiva global village kyalo kimu kituufu waliwo ebyokulabirako ebirala ekozesa eno nti ekoze ebintu ebirala okugeza Rwanda yajjawo omusolo gwa VAT ku simu za smartphone mu 2022 era kyayamba nnyo okweyongera mu kwettanira essimu zino mu mwaka ogwo kasa Rwanda yajjawo omusolo gwa VAT ku simu seereza mu mwaka gumu abantu abakusa essimu ezo beeyongera nnyo kitegeeza ekyokubiri bwe tugendako bannaffe wano e Kenya bajjawo omusolo ogwa ku simu bo tebalina omusolo baagujjawo e Kenya ku simu zino mu nkola ya katale k'amawanga ga East Africa kitegeeza te Uganda bwebanga eri mu katale ako ate kigenda okukola kyekimu naye bannawaayo tugende South Africa teyina musolo gwonna teyina omusolo ogwe yalina ogwa 9% kubanga yali ejjako ogwo omusolo gwetugamba exercise duty omusolo ogw'amasanyu yagujjawo era okuva mu mwaka gwa 2025 essimu ez'omulembe zitandikira wansi wa rands 2,500 teziriiko omusolo gwonna bw'ogeraageranya enkozesa ya ssimu zino mu Uganda ekyali wansi ddala nga kiviiridde nga waki ekyo kijja kiva ku miwendo emingi n'omusolo era njagala okuba ku kyegamba Uganda olwaleero tuna 3.5 ku buli 100 ebikozesa essimu seereza naye bw'ogenda e Kenya abantu ebitundu 7.2 ku bitundu 8 bali kuseereza bw'ogenda South Africa nengeza kukulaga abantu ebitundu 9 ku 10 tegeeza nti buli bantu 9 ku bantu 10 abali mu South Africa bali ku ssimu seereza mu Uganda tulina obukadde 18 obw'amasimu ago gaseereza naye nga tulina abantu abali ku ssimu obukadde 8 kikulaga nti abantu obukadde 4 mu Uganda bali ku mapeesa tebanasobola genda kukosa ssimu za seereza